Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bane muje baliko mukama mulungi. Mbabuuza mujjukira omukyala gwe nabaleeteddeko, omukyala ow'abaana 10, omukyala omwetaavu, omukyala atali mu mbeera nnungi, omukyala Mama Reste. Kakati gwata mujjukira oba abadde teyalabye kamukweko katono then nzije nkunyonyola ki kye twogerako. Mukwano tokaaba bamuyitani ono bamuyitani Reste kale tokaaba mwana wange. Nakutanyiji. Bonyumira okwogera obulya ng'otamitwe si. Bambi njagala ondage mwebaka mutya. Gwe ne baby mwebakawa. Gwe ne baby twebaka wano bwetuti. Muteekamu wano bwenti ne neebaka naye. Bali abamu ne mbapanga wano bwenti ne twebika essooka lino. Ensiri tezibaluma temufuna misujja. Era ze tuluma tulaba omwana flesingi butusebusebwa nsiri. Tetulina kati. Empewo wano waggulu empewo teyitawo bannange. Era yitamu. Naye kano kaba bugumya. Era twebika tunaakola kimunna. Tulina kikukola. Katonda wange abaana baliwo. Gundi Reste mujje mundage njagala bandage webaka. Aha. Ibaka bwebati. Mama. Sembera. Oyo ye mukyala gwenjogerako. Bannange olunaku lwaleero lwensinza okutegeera nti abantu gye bali. Bannayuganda gye muli era mwagala era mwagaliza. Mama Reste kye mwamukoledde. Alhamdulillah bannange mukama yeebale. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kambalageko katono ku kiki kye twatutte biki bye mwamusondedde nagwa we tutuuse tovaako. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze golaba nfe essanyu. Olaba nze nfe essanyu. Olwo Mama Reste. Ai mama. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala okusonda kye mwasobodde. Wendi wano mwawezezza obukadde bugenda 8. Buli 8. Yes. Obukadde buli 8. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Era nze uno ndi mukuheadinga mukola ki mukugendawo. Tumaze okuweta okuveka sengejje katutuno kulina ekkuba erigenda kimanya naye ntenga njitidde. Tegenda kunkuba gundi. Okunkuba ki ejjembe. Mama bismillah tukole tuti. Tugende mas. Batageze nakirabako gwe. Ente yavayo naye kuba wano neyiwa gundi. Side mirror. Laba. Bismillah. Hello. Bannange muli mutya? Kale bambi mujebale. Muli okay? Tugenda wana wa Mama Reste mumumanyi. Nemugeze kuzanya. Ate tugenda kuzanya. Munnange abo bakwano bange baveeko bano. Munnange. Njagala nkugambe nti emmotoka yange si enkadde. Mujijuza mwanange tunzaayo kamera. Laba. Mutuwadde emifaliso. Mutuwadde engoye. Bannange njogere kiyenze ndeke ki. Ya Allah alhamdulillah Allah ina amajego. Oyina abantu abaagala sente ze mutuwadde alhamdulillah. Ebyesinano nabye bingi oba twongereko tusobola okwongerako ne batuterako kaloole waggulu oba eri site. Tuchage. Really? Nedda sikukisaakaata. Nedda. Abakazi twabasanga wammanga waliya. Fati. Yes. Kale. Abangi wafuuka bwe wati kulwenkuba. Waseerera nnyo. Mama. Simanyi. Kati olwo mundayo waba watya. Katonda wange. Ono ye yamusiize ekifuba. Bambi. Bangambye kyalwadde kibebe. Tolaba tujje kukanula. Baloneza obusuwa kuno. Nebula kwe kuteeka okwo. Mama kyalwadde. Empewo nnyingi ne banne balina ekifuba. Tubannange mugamba mutya muli bulungi akamwenyu ku matama si kyekyo. Bannange febe mulaba wano tulina essanyu olw'okuba mwatubeereddewo. Mwebale Allah yeebale bampa. Bannange mwebale ba followers nga mukozi omulimu omunene. Gwe singa nzigulawo emmotoka eyo Mama Reste n'olaba ekirimu byenkuleetedde ogenda kwewuunya. Bakusonda.
njagala nkuli nti bakusondedde okuva ku mufaliso okutuuka ku ngoye z'abaana amasuuka ndabyemuko ku kapeti bingi mulimu engatto bingi nnyo biri omwo. On top of that mwatuwadde ssente bannange mwebale nnyo mwebalire ddala ate nkimanyi mukyaleeta ssente zino zaakawerawo miliyoni 8 yongeramu akalulu awa kampimpi ako miliyoni 8 wabula bwenzongera bwentyo sitegeeza Mama Reste sigenda zikuwa lwaki ssente zino zizo naye munnange seesize bantu sigenda kuzimukwasa kubanga nalowoozezaamu ssente zino nzikuwe nkute ngende nnoonya omulala gwe nnyamba ne ŋŋamba nze n'abantu bange ne ttiimu yange ne tugamba Mama Reste ekizibu kyasinze okutuluma kyansula ne tusalawo Mukama yeebale tusooke tugyewo ennyumba eno tuzimbewo neesize mmwe ne alloyo ye lwaki sigenda mukwasa ssente zino yaba afandinga ekyokuzimba ntidde babbi mbamanyi era bw'obanga oli ku peegi eno ng'omanyi nti gwe ogenda kutufeeta ng'ababadde bantandiseko olimba mukwano nababuuka tugenda kugizimba ssente mu mpolampola nange kano wano wendi sirinawo kashi naye nga nzirina oba okitegeera wali engineer atupimiddemukko agenda kukwongera okutukola ki okutunnyonnyola ennyumba efaanana etya ennyumba egendamu abaana 10 yandibadde etya ku ttakala lyaffe ettono bweti kansooka enkubuuzi ebiwandiiko birina ebyawano mbirina weebiri olina ndagaano kyapa ndagaano wagikuuma bulungi weeri bulungi Mukama mulungi awo tugenda okutandikira kuba nabadde ntidde ate ono nannyini wa wano ate bw'anaawulira tagambe taakaayane naye ku ndagaano ndowooza kubaako fuuti na biki bibeerako amakubo byonna Mukama mulungi kwaga omulimu ate oyongedde gwanguya okimanyi nti abantu gye muli eyo mwabuze ebiwandiiko mukuume documents owulidde kale nno twongere okubebaza tugenda kugenda mu maaso akayumba mwafunye nga bwe twali twogeddemu twafunye akayumba wano basooke baveewo era ekiro kya leero amaanyi ga Allah amaanyi gammwe wallahi tebagenda gisulamu kumbadde ngeeyo ng'omutwe gunuma neŋŋamama enkuba etonnye Mama Reste wange n'abaana baffe tebayitamu tebayiseemu ebadde etonnye yatuyiseemu ekiki yatuyiseemu era n'omwana mulwadde kati kakati okufuna akayumba sitegeeza nti waliwo eyatuwadde twakapangisizza ennyumba mwasobodde kufuna ya ssente mmeka 6,000 nabadde mbagayo tutwale buloomuzi ndoza 2 ne bugazigazi yogerako nnyo bugazi tujamu for the time being tusasule kwazo ssente zaffe zennyini ze mwampadde kwe ngenda okukwata nsasule landlord tusooke tumuwe emyezi gino 3 tulabe enginiyona n'aba atuuseewa tujja kwongerayo ekinaba tekinnaggwa naye nze ndowooza twandibadde tukimala nga 2 months myezi 2 olabye oti tuyingire eyaffe empya tugisaba okulole Reste aliwa Reste jangu bannange Reste ye yasinga okubakwatako ennyo Reste yakaaba mwanange Reste abantu bagambye maama laba ekyana bwe kikaaba abange leero alinako essanyu kuba kalulu Reste mwana wange ate Reste abantu bakwagadde nnyo lwaki kubanga balaba okula oli mu kuwagguuka kati abantu bangi baagala kutwala naye wano wembuuliza Reste tikamenyeka tuula wano Reste hikima abantu bagamba abasinga bagamba mama abaana engeri gy'alina 10 ayinza okumpaako omu waliwo ayagala okutwala Reste waliwo ayagala okutwala Filipo adda ku Filipo ow'emyaka 3 baagala okubatwala babayambe gwe ekintu kino nabagambye nja kubuuza maama mu kamera ekintu kino okiraba otya abaana mbadde njagala kubeera nabo nga bwe naguma mu mbeera yonna weebadde mbi era kati saawa eno mbeere nabo abayamba atuwa obuyambi tubatwale ku masomero gye gali wano batandike okusoma nga bava wano kwegaba bayambe nga bali wano buli bwayagala ajja namulabako naganga ntekako ssente zange yaliwo webale kati mukwano mazadde munnanga ali eyo nawe kirowoozeemu ng'olina abaana bomuntu naga bannange babantu tteko okitegeera kakati tubayambe nga bava wano
oba oyagala mutwala mu kisulo mutwale mu kisulo naye nga avudde wano holiday bweggwa akomewo wano oba okitegeera mukwano mwebale nnyo mwebalire ddala omutima omuzadde ogwo olwasi wamasooka ogende lweste hikima naye bannange bantu mmwe comment section yafuuse comment section naye mmwe waliwo comment gye mwaddiŋŋanya emirundi emingi nga balamu nkubira n'amasimu naye kambabuuzi mwayagala nze ntindige genda okuva gye nsula nzije wano famire endaajanidde ntindize eggendo nzize ennyumba enkwasiza ennaku akadongo kannuma kandi ku mutima ekyoto wali kikalu nze nzire ku mukyala nnenye naye bannaye kawama gwe gwamba mbuuza kaakati mama reste mukwano lwaki gwozaala nnyo kyebambuuza nange mu mbeera eno mwe tuli mu ddakika bbiri olinawo bebi mu ddakika bbiri waliwo ekyavula okitegeera abantu kye basinga okubuuza lwaki baddiŋŋane famire nagikozesaako negaana yannemerera family planning yempisa bubi etya gana embulidinza gana enkazi omutima ne gwakirira nembula amaanyi nembeeraawo nga sibitegeera noba nga n'ogita nenjivaako kati beebuuza omwami yafa myaka 7 emabega ate kati awaliwo ebito omwami oyo bagamba ate nayingirwe tunaba twakagira kuti wayingirewo ate omulala mbwere bagire bati nga mukutta olulala olubuto era ekizibu nakikugambye ekizibu kyange namwagala nga manya jagenda kunyamba ati kyatasobodde kukola ki kunyamba kunyongerako obuzito bulala kuba singa tekyekyo nandibadde mbeera n'abaana bange 7 okugula nezadde n'oli tata waba yafa aye olwekyo olw'okunimba abaani bawula basajja batulimba olaba emyaka gyange si bonnange bukyannimba naye jamba kuba kati nze ekya family planning ekyo nyinza kyogerako bwe nti oba ogendeko mu ddwaliro wagendako mu ddwaliro eddene gwe obwegulira ne bukuyisa bubi kati labayo bw'otuuka ew'omusawo omunnyonnyola n'omugala nakozesa kano ne kampisa bwe kati okitegeera kati ye omusawo asobola okwekizamininga n'amanya naga kati ono method eno yemwetaaga gyayeetaaga waliwo eya long time nkwegala n'obanga togenda kuddiramu ddala kuzaala kuba olwedde tusooke tukuze bane 10 okitegeera kati ojja kgenda mu ddwaliro tukole eyo okitegeera ya long term tumanye ekyo tukisirinze tusooke tukuze bano si kyekyo tuveeyo eyo mbyabaana gwe kakati bannange njagala okusooka okuddamu okwebaza ba stakeholders ab'enjawulo mwenna abantu tadde mu kukashi mmwe kennyini ate ne mutuwa n'amagezi ne mugamba omukyala bannange yeetaaga kufuna waateeka luba weyeebaka ave mu ttaka lino weyeebaka wansi wallaayi enkuba bwejja enju neefuuka mukoka nenkiwuliriza era ne tukibayinga ne tukubira engineer wali wano n'atuwa ekifaananyi ekyennyumba bwegenda okufaanana tugenda kuba tuwogerako naye nammwe abayitiremu oba okitegeera ye twalowoozeza omukyala tumuwe sente tumute omunaana ye tugende kumulala netugamba nga n'abantu bagala neddala leero omukyala tumuleka bwotyo kwegamba ebintu ebibiri ebisooka bino okuzimba n'okulya ako nako kakulu 2 okuzimba okulya abaana okusoma taamu yatandise bannange abaana okusoma n'olw'ensonga eyo tusooke twambalire kino kwega byonna tubyambalire wamu bannange okuzimba tugenda kutandika naye bwe kigamba nti kutandika kuzimba kiba kitegeeza miliyoni 8 nyinawo ntono already zikendedde zitya kwe twafuna ennyumba ey'okupangisa alla mulungi yino wane manju wano wennyini kitegeeza agenda kuba nga monitoring ekigenda mu maaso wano n'okuuma material waffe oba okitegeera kakati kwengenda n'okutoola omuggo bagulira akamere kwengenda okutoola okugulayo obuntuntu obutonotono kitegeeza zeesaze temundekerera bannaye temunsuulirira nandifukamidde naye maama wano waliwo amazzi oba okitegeera mba nkyetaagayo akasente bannange twongere okusonda ssente mwebale bannange abampadde ebintu ebikalu bijjudde muli okitegeera eyasoose okumpa obusawo bwa sementi 2 webale nnyo webalire ddala kakati mwe mulowooza mutya nsazeewo bubi mumulowooza sente nzimuwe ngende oba ddala tusimbule tuzimbe nze bannaye mbadde ngamba twandifunye akayumba wano mukomentinge kale buterevu engineer n'ayingirawo ali mu bitabo ali mu accountability bannange Allah nze ekimanyi kijja kuguka si bw'oba kuyita mwami yange mpita semba teri kyaddi niye sebo oli muzimbi wakuno
Ni muzimbi wa kuno yonna nzimba. Yonna ozimba. Kakati nga bwe tukunnyonnyoddemu ensonga yaffe wano twagala waakayumba akajja mu ttaka lyaffe naye nga tufunako n'olujja peni yali mugikuba nga tufunako n'akajja akatono beepene webavugirewo akagaali tujja kafuna okitegeera kakati tukoze tutya twabadde nga tubaze ebisenge bibeere bibiri ebisenge bibiri ebisulwamu bibeere maama asule n'abawala kano kennyini ketukubye kano n'abalenzi basule bokka abalenzi bokka mama afune ekinaabiro omwana abira n'abaana banaabiremu n'abaana basobola okunaabiramu then neddiiro ne shedi ne store naye shedi tukole katonotono era kavuddemu katonotono fuuti nga 4 olw'ekifo ekiriwo olw'ekifo kyaffe kakati tulowoozezaamu tuleme bakubako muwendo munene nti ennyumba yonna okugwa okutuuka erino gisereka yabukadde bwe buti tugambye ekintu kino tugenda kikwata step by step tugenda kusooka na foundation tugibale tugisonde yeggwe kakati engineer gw'olabye otya omusingi gw'akantu kaliko okubye guyinza kuggwera mu mmeka sente tujja kuzigatta naye kakati omusingi tusobola tubale nga bwe bitubadde bitambula kubanga olaba wansi awo baasimawo basimawo kwelulawo bulooka waliwo ekinnya kati ne tubale 15,000 bulooka 15,000 bulooka 15,000 kubanga bulooka 15,000 ze triple maker ze triple 5 elefu ati nga bwe triple okugigula ku kiro bakubira bulooka ya 22,000 bibiri abiri ya 22,000 bibiri abiri ettaffaali buli limu bulooka 10 ne luvamu 20,000 mu egyo mu ebiri n'oteekako transport wa 5,000 gye 27,000 tripu ng'etuuse weebale nnyo mukama katonda waffe Allah waffe omunene ayina abagagga be ayina abagendo kibala osobola okutuwaayo tripu y'amataffaali etuuke wano ku 27,000 tuwe oba oyagala tuwa mmeka Allah yasinga okumanya ajja kugaggawaza ontyo ezo tripu 5 bwe multiplying awo mmeka ye 1,35,000 ze tripu 5 okay tuli ku musingi gwokka ne tugenda mu musenyu kubanga mu musingi guno tugenda guyibwa kasiraabu okusiba obulungi obunyogovu oba nga tibwambuka tuteekemu omumalamu ne kati tuyinawo omusenyu tripu 5 nazo 5 twasoose ne tubala tripu 4 naye tugenda okulaba nga tezijja kumala olw'okusiba siraabu ne twongera ennyanja emu kati bwe tripu buno obuuna kuliko obwa plasita 2 gye 24,000 ne kubaako n'obwennyanja 2 bwo bwa 14,000 gye 20,008 bw'ogattako zigiri giti 5,200 bwe mba nga sibaze bubi omusenyu gwonna omusenyu gwonna tubula katwipu kamu kali akajja tumazaako siraabu gye kali eno kaliwa kali wano tekali ku 5,2 zino zadde tripu 4 tulina eno katwipu kati lindako nkongerako zibeera mmeka kati bwozina 5,2 bw'oteeka n'eri 14 gye 6,600 6,600 tuzisobola 6,600 tuzisobola ogwo musenyu owulidde mugagga wange ali eyo alhamdulillah awo tuvuddeyo kakati ne sementi tubaze nga wamu omusingi ogwo guggwera mu nsawo 25 nga guzimbiddwa bulungi gwambuse bulungi tuyiye enkokoto siraabu zensawo 25 ku sitingi 3,10,000 3,10,000 ke kasawo kagula 3,10,000 sokokomaawo tololo mukwano gwange mpaayo akasawo ka sementi nyongera obusawo bwa sementi tuli ku musingi jjukira buli kasawo ka 3,10,000 twagala obusawo meka 25 weebale nnyo gyali mugagga Allah yamutegese dda ontyo kale ne tubala ogusiba obulungi okuguma mwetaaza mpayani 2 payani ezo 2 zongera okugumya omusingi okubanga guli wamu gye 4,000 payani 2 gye 8,000 payani kaba kabaati naye bw'okasibira muli gwongera okuguma okay gye 8,000
Seka nawe. Otyo. Mu bufunze ne tubanika litunsi 15. Ezigenda okuba enkondo. Yes, nzimanyi. Ezo zigwera mu meka. Mu mitwalo buli kalitunsi ya 35. Ye mitwalo 5,250. Yes. Kati toto yabyo byonna. Kati ne tugenda wano tukyayitawo ko bino. Tulinayo ko kumalamu kubanga olabye wano ettaka lyasimibwa. Nga ayaganayo okubeera nti abaako kyagulira abaana. Nasimawo ettaka. Kati tugenda gula trip 8 ettaka lya malamu. Buli trip tulibalidde emitwalo 5. Malamu nga bamuseera. Kati ne wabaawo ne tugenda kuleetamu ne jampa. Jampa yeriweeyo. Waliwo akanyiga ettaka. Kubanga wagenda kubanga wawanvu molo kino ekinnya ekiriwo kubanga kati eno poloti eri waggulu n'eri wali waggulu ate yali wansi. Kyo kiri wansi. Tulina okuzimba omusingi nga muwanvuko. Tulina okweyambisamu jampa okunyiga ettaka eryo ogguma. Kubanga tosadirekera gamba nti olireka bulesi jampa epangisa. Tetwalibuukirako ne liguma. Ffe nga ffe n'abaana baffe 10. Ate era ne bw'oleeta abantu nti balinge n'ebiti era jampa esigala esinga ya mitwalo 12. Kubanga epangisibwa 7.5 teekako abaana abakanyiga abagisika. Kuzazaako ettaka ogenda mazanga emitwalo 12. Okay. Ya masanyalaze eba ya mafuta n'amafuta kwegali okwo. Okay. Manempeta okwali. Kati n'ekiveera okutindira amazzi gano kubanga situtaddemu malamu. Situtaddemu adikowa. Tugenda kukozesa malamu. Tusibeko ebiveera. Naye n'aguma bulungi. Aguma. Malamu mulungi tayisa mazzi bunya kukudda waggulu. Kati malamu oyo ebiveera ne tubala ebiveera 2. Ebigenda okubika ku malamu. Ebiveera ebyo 2 bigula emitwalo 6.6. 6.6 gye mitwalo 13. 13. Kali ne tubalako ne ku n'amayinja. Amayinja galiwo buno obutono. Buli trip eri mu mitwalo 11. Bannaye babyongeza nazimba ddanze. Ate ebintu bigenda bibula, bigenda byeyongera okubeera ebyewala. Bikyuka. Kali gye mitwalo 33. Trip 3. Ne tubaawo n'embaawo ezigenda okusibwa enkokota ey'obutayiika. Embaawo 12. Buli lwawo wammeka? Ya mitwalo lwa siringi 7.5. Kubanga tujja kweyambisa emmotoka zinaleeta ebintu ze zinaaba zikola ki? Zituleeterako ku material nga seminti biki kutongeramu nnyo sente. Kati ze ziri mu mekaawo? Emitwalo 11,250. N'emisumaali awamu kale ne mbala emisumaali ya kilo 4, inchi 2, akakaga kilo 2, n'inchi 3 kilo 2. Za 5 gye mitwalo 2,200. Okay. Bino wabayo n'amazzi. Era amazzi ago tugabaliddemu emitwalo 10. Ngani naddala omusenyu bwe guli nti kati ennaku gulimu ku mazzi. Olw'enkuba. Bwe tuzimbira wano tegunywa nnyo emitwalo nga 10. Ne waba ne kali ka trip akamu ke nagambye anti ko wakataddeko kuli ebyo byonna awamu toto yennyabo nga kuliko ne leba ndabanga nyizeemu inginiya leba ali ku mitwalo 65 kuliko n'okusima tulina okusima n'okuzaamu manyi ettaka lyaffe okuliteeka munda kuba bajjadireeta baliiwo wano ate lina okugenda muli munda jampa mwene erisinga n'oddinyiga kati awamu ze miliyoni 4,10,7. Okay. Byonna nga biwedde. Ogwo musingi guliko ka slab. Musingi. Sente zino mukwano zisobolera ddala okendeera. Zitya. Nga tufunyeyo muzirakisa n'atuwaayo trip y'omusenyu. Naleeta wano amataffaali okira nti ziba zeesala n'atuwaayo seminti ziba zikendeera. Tukyambalire omukyala tumugye mu kisooto. Bannange. Eka kati material yo toyina boonyigamu awo n'akendeerako. Material tumuleke kubanga waliwo ekinnya. Kati byonna ebijja bifika ate era waliwo omulimu gw'owaggulu biba bijja kuyambako. Okay. Tukwatamuko waggulu ate okwongerezaako tutuuke ku plate. Sinti byonna biteeka okuggwera muli. Okay. Oba seminti asofikawo. Oba musenyu gusofikawo. Mayinja. Mpozi kye tuyinza mu maaso awo mbagambe tulina okugula akave waliwo DPC ekigendawo nga tuvudde ku foundation. Okuteeka kamataffaali. Buli mita 3 zigula emitwalo 8 n'ekitundu. Okay. Akatayisa amazzi kwambuusa waggulu.
kati ako tubatuddamu nga tutumalawo olusoma tuyaliwo tweyongerayo. Sabika emipiira. Okay, kakati we wano we basobodde okufuna ne tupangisaawo. Lwaki twagedde omukyala tumugye mu nnyumba eno ate banagizimba mwali si yakukubirira si yakurenovatinga wabula yakugirawo ddala weetegese evaawo kuviirawo ddala. Kati ekyesanyu kye nafunye nga mufunye ennyumba eno kuba nti kumpi ogenda kuvanga wano otunule wano engineer we bali mu kukola okuuma ebintu byaffe okitegedde essanyu. Kale tugende tulabeyoko. Kakati ennyumba ze zino zibapangisiza balonzeeko guno na guno naye kagazi bulungi. Tugenda gira tuteekamu ebintu byaffe bye mutuwadde ne material waffe nyini wakutereka wano nga bwe bazimba awo maama we. Neyanziza nnyo neyanzeege buli omu oba musiraamu oba mukulisaayo oba mukatuliki oba musevereside oba pasita buli omu amuwe kyasinga okwaga kuba nsimanyi butu kyaba yeetaaga mu bulamu bwe. Beebale nnyo beebalire ddala era obuyambi tukyabwetaaga kuba ebyetagisera bikyali bingi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tusimbule ekyokuzimba gamba tusimbule abaana bange baliwa 10 mujje eddazini mwomu baliwa duke misinde jangu misinde aliwa resta abaana bala baliwa Deriki mujje uno yatabaddewo luli mujje wano mujje bannange sembera wano omulala ani balazeewa Owen aliwa Deriki jangu betutwalabiko tubalabeko muwage yangu ate reste yalazeewa bannange baana bange ffe bwe mulaba wano tulina essanyu ebintu mugenda kubiraba tukubemu akalulu kali tusimbula okusimbula Deriki gamba tusimbule eno tugijjawa kakati zino ndabye engangoye za maama ez'omukulu kwata yalawo ato yalezebwa bisije tunebika zizo eno suuka bannange bino byavudde Kagoma bannange zizino uniform zimwambale baana bange mweyagale kwata sanyuka abadde atya kwata leste kwata engoye batuke omwana affe oli omukulu wagambye yani omukyala kwata sana omuwala Marita ebigatto bibino ani bwe bituuka kwata ekigatto bannange ebintu bingi sibalina wabikomya simanyi naye ngaessanyu lyamaanyi bannange abange kitete kya maama kya muto kya reste kwata bannange bashallah mwebale nnyo mwebale ddala tulina sister yatuwadde obwa bebi muleete obwa bebi tuulabeko kino kigendera mu kiri kya muyindi bannange kwata mwana gwe kati maama singa bwembigaba bobigaba buli muntu gwekituuka kwata engoyi erya bebi bino aliwa bebi waffe maama kyatulwaddeko naye kirungi wakigize njiwe engoye lumu leeta ebideeya mwana gwe munaazisomba tozirinnyamu Filipo bannange mwebale jaketi yine yalungiwa bannange laba olugoye lwa maama agenda kumukolo maama reste
weyagale abagagga bakumwebale bannange derikyaliwa deriki derikyaliwa kwate mpale abadde atya ono sikaati ya mwana mweyagale bannange bannange kuba endulu blanketi endala yiino sumulula bannange amasuka agatali makwateko bannange alhamdulillah ono mwamizi we yabireese bino ku makya bannange mwebale amasuka gagano si makwateko bannange tereka bulungi mwanange mukamanga mulungi mosquito net bazogeddeko bannange mwebale kateni mufuneko kateni muteekewo bannange bannange alhamdulillah suka masuka zino zonna kateni wala bannange mwebale tukyusiza bulamu nazo kateni kateni alhamdulillah biwadde ebideya biwaddeyo alhamdulillah bannange hatima nalugwa hatima omumanya asoma amawulire yatuwadde ebintu madamu hatima yaleze kwate emifaliso tugirage bannange alhamdulillah nze ndi excited neti bannange alhamdulillah mwebale nnyo mwebalire ddala famire yiino wano bannange basanyufu mupakalulu kakati waliwo yatuwadde ekitanda nga kyakadeeka mama yasookayo ekigazi wansi waggulu kugendako abaana tugenda kuleetayo buddeeka tugenda kuleeta ebintu hatima yino blanketi endala webale mama waffe okukwalisa ero yakutte muzabazzukulu n'agamba abo baana bange n'atuwa ebintu bannange alhamdulillah nze neebaze ntya mwana nga aliwo gwe kituuka yambala mukube enduulu alhamdulillah bannange tunatandikirawo era resite hikima Chama mama kwata bannange blanketi endala ya baby bannange alhamdulillah bannange omukyala wange yampadde obwa baby nampa ne seminti ensawo 2 webale nnyo mwebale ddala bannange so abamenya manya nemba malayo ndi confused ndi perturbed ndi wakati ndi worst mwebale ddala kakati wanosulaba tugenda ne mama resto tugenda deriki adde ne boda nga kuliko emmere shopping kale mu bisombe mubiyiwe wali tekawo ekintu kwano kati nawe tutuuse wabula njagala kwegayirira nkuwanjagire gwe Munnayuganda afaayo abali mu diaspora mwenna abakuttewe mwakutte bannange tukyetaaga obuyambi ekyaddala tukyetaaga ssente sizokka seminti omusenyu amatafaali bannange mwebali nnyo ekirala bannange bantu beeyamye seminti twakafuna beeyama seminti ensawo 10 tezigenda mu 17 lwakubate tunazifuna tulinawo 2 omukyala ze yatuwadde 2 bweziti kakati mukwano abeeyamye mbasaba mujjukire mutuwe nammwe abayinawo mutuweereze seminti tumwetaaga nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukama mulungi.